mungambireko Tamale Junior. You Tamale Junior, right? Fetu cha mwagala. Ewa fem. Ewa mama ange mwana. We love him so much. Tamale, you have my brother's name, my dad's name. Fetu kwagala nyo urite. You're still my big brother. Mumpitire wano Winnie wa mami ajje. No gama temetwalo janga asatu wagagana. Winnie wa mami mbo wagagana. Winnie wa mami. Emitwalo ganga asatu wagabye wagakola ki? Mbo wagagana mukazi gwe. Winnie nze siri muntu ayogera byama. Era people who know me. Siri muntu avayo kwogera byama ku internet. Nenga Winnie wa mami watunudde mu kamera. Noga nti emitwalo janga asatu wajigana. Winnie wa mami omanje najja sente ezo zikuwa ompeeko. Ekituufu kyo nakusaba ompeeko. Ekyo kituufu. Naye abakazi abali eyo omusajja bwakuwanga sente ze respecting. Winnie nakuwa emitwalo asatu. Gonna gakuwera kituufu wagakkiriza. Wasooka kuŋŋamba Winnie nkwe emitwalo 10 ompeeko. I remember. Sajja watu nali sina na sente. Nga nina ebizibu bingi. Winnie wa mami gwe wankubira. Nongamba Junior njagala kupushinga luyimba, njagala kuba muyimbi. Winnie wa mami nenkugamba nti it's okay. Tusobola okuba n'endagaano. Ngompaako nempushinga oluyimba lwo. Nanga nsagala sente. Era endagaano yange ne Winnie wa mami yali kumpaako mupushingira oluyimba lwe. Winnie wa mami najje wange. The very first time nzijukira nali nva na bweyogerera eyo. Ne tu meetinga. Oshegera. Nangamba Junior nyenda kuwako naye ninamu ebizibu bya rent. Kwe kwate emitwalo ganga asatu. In fact nali njana mu emitwalo 10. Ne mwongera mu 2. Kati olwalero ambuliranga bwali sisita wange benzalibwa nabo sibamanyi sirani gwe. Winnie wa mami okugamba ompeeko kitegeeza nti oli muganda wange ngaddirwe nazaalibwa naawe. Winnie wa mami lekerawo ebintu by'okwesiriwaza. Why did you take my money? Ngate oli sister wange. Winnie wa mami ngate oli sister wange. Lwaki watwala sente zange n'otampa? Omuntu wandibadde musanyufu. Why did you come to my home when you were mami? Ngokimanyidde ddala am your brother. Abakazi mulekerawo ebyo ebintu by'okubba abasajja. Omusajja nakuwa sente ze n'otandika ebyo. Ndi muganda benzaalibwa nabo sibamanyi. Ndi muganda wo okuva ddi. Mazike kwesiba ku bantu. Winnie wa mami we wali sente zange nga saali muganda wo. Why do you take lwaki mutwala sente z'abasajja? Omanyi sente zange ezo gwe nga bwe zannoma. Winnie wa mami you even have the guts to sit here and you belittle me. Ebintu ebyali ebyokukkiriziganya obikuta obitutte mu mawulire. Lwaki wali ojja? Nze akuzaala Winnie wa mami. Abakuzaala obeerabidde. Nzaalibwa naawe. Wano bonna boogenza owaawaako n'abatalina magezi. Bansinga ki Winnie? Atutandikirawo Winnie. Bowaddeko boogenza owaawaako bonna baganda bo kisiraani. Nze toddangamu kawala gwe kummanyiira. Nze siri bulaazawo toneesibaako. Nze nkima neddira ye Kongo. Siri bulaazawo. Nze nkima neddira ye Kongo si ye Uganda. Ojja nyini ombaamuukirako sente zaye watwala zaaki. Kula nkwadde emitwalo 3 ogende osasule rent. Kati instead of appreciating me nti bambi Junior nali nkuyise tumanyagane. Okikakasa mu kika kyange Winnie mwoli. Bantu kumanyiira bantu. Lwaki n'ebirala tobibanyomezezza? Gwe in fact gwe asooka n'okujja mu inbox yange Winnie.
no ngamba Junior nkuba I want to be with you otsegera Winnie wa mami awe nava nenfuna Ariana Sebonya mpaka naye ate bwe namugobye nzabala ba TikTok temujja kumalako mirembe bwe nkwanga sete zangu mpeko toyimirira mawulira ate kutandika kumanyira omanyika mwagala kunkolerako views everybody is talking about me abaola ba TikTok mukiige bwe nkwanga sente zangu mpeko bwe mitwalo jasa tu matono gwali ogayina omanya abalabe baliridde obwerere even nafuna nekisa Winnie wa mami nze sina muwala gwendidde Nesta wasede buza Ariana Sebonya omwana nali nyina muwa nettaka mpaka we nawulidde ngo omwana oyo mukoyi Ariana Sebonya nesonyiwa va ku simu yange sinze kanze kasinga obulungi ku TikTok kuno Winnie wa mami na Ariana Sebonya mu nesonyiwe I'm not the most handsome guy on TikTok mujja nemba wasete zange ne muzirya ne mutandika atokuzirako mumanyire munge yengule Winnie wa mami we wajje wange ompeko twali tugenda kumanyagana okikakasa yali meeting ya chika nali tuza meeting ya chika Winnie ndeka Ariana Sebonya mu nesonyiwe balamwe muri very cheap ati kubwa cheap bwa mwete mwagala kukiza ati muri cheap Winnie wa mami lwaki tuwansabe ekyapa chettaka sikiina don't I own land ziteka nyo muwala wamma ajja ngambe Junior nyenda kuwako njagala land title you cannot stand Winnie wa mami no gabati emitwalo jange asatu genda kuwa nze bana esagala kuyomba era mwaka guno nali ngambye sijja yomba na muntu era mbadde munda I've been quiet ne buli muntu ayagala kunkolerako views Junior nsirise baga nabala ba TikTok you even have the guts Winnie wa ngasete zange wazitwala kyakulete wange nimusoka muyomba na Ariana Sebonya because of me tewalumba kali Ariana Sebonya omukube Winnie wa mami ngolwanira nze temwalwana mwembi nega Winnie ababa bi Ariana Sebonya ne Winnie wa mami banwanira blood daylight ku papazi tumraba yetuziza bwakola interview nyo Junior yape mitwalo jasa tuwali otwala gachi nzikiriziganya ati abantu abulire agreement je twali tuyina nze sagala mukazi aliya sente ya musajja nyomala okulya sente zo musajja akututte mu restaurant nyomala ati ne wefula mbo wali tobirimu Winnie wa mami you were interested in me kigambe ensi ebyo kungamba mbo ndi muganda usinza akuzala nze sizalibwa wamu nawe bona bendidde baganda bange bawa nze baganda bange mbamanyi twazalibwa bana I know my blood we are 4 children so tutandika ku nesi bako mukwano tutandika ku nesi bako kwata sente zange ozize bebe banga bibi kwata mitwalo ganga asatu ogazi ngawo omulala kano Ariana Sebonya nako bwe katwe katandika okujjanga kanzungirako kama zenye ne kankubira simu nyo abala ba TikTok stop being cheap mwefula nnyo ba superstar atenge sente temuziyina kuwadde sente zange emitwala 3 do you know how I got that money abantu bamala obbalya kati gwe Winnie wa mami omusajja goyina asingaki yenna atulanga empafu compare your husband to me omusajja goyina goyita omusajja tafulange embwe evuddemu olubuto alinga obwina bwaliri puzzle ansingaki before you open your damn mouth on me abakazi nga tonna bakuvuma musajja mulala first look at your man Winnie wa mami omusajja goyina ansingaki is he rich than me wena wekubajje the fact is Winnie waliyo yagala sente era mu interview wandi badde okyogera nagende wa Junior I wanted money Junior gave me emitwala 3 to eat me nze nakwa sente nga ndi wakufunira muwa nali nfunira muwa Winnie mbulira Winnie wa mami kwa sente zange nzakuzala nali wakufunira muwa kazi sente zange ngabangabe nkola mu Bank of Uganda wali ero yino zisasula nali era nja kulya mbo muganda wo kabula ngane muganda ukisirana nga nazalibwa nawe ddi zitumbulira bya nganda mu mitigize tike wafe wakazi tulamu emirundi emeka if I'm really your brother njagala kuli olyawo sene kamanyo olya sete zange just like that you even have the guts otulawo kule interview omanyire nkoyo okumanyirwa this year
Johnny yakirabika bwensiriseemu abantu muntu te for granted nzo mwaka guno nalayira obutaddamu bantu era munda bambadde enkyuse ne people taking me for granted omuntu nalya sente zo omanye basajja sente gye tuzijja gomanye gye mitwala 3 nalifunamu bamalaya bameke nakulabye ne ku best hotel ezo mitwala 3 zirimu bamalaya abiri ku best hotel wa ne Busega katuli awo nja Samira ya Samira put respect on my name Winnie put respect on my name. That money is too much. Mitwala 36 cents on the dollar 10. Ne put respect on my name. Bwemba nakuyamba. Kati refund the money. Winnie wa mami refund the money. Oli mu buvuko buli chepo bukulya. Oli awo woza bulaza. Oba buvuka bina che bugendo kukolera. Mu marriage yo sofa ofunye muchi. Oyina nyumba Winnie wa mami. Moto kati jovuga. Otatambulira ku boda webike jacket olinga mbega wa ADF nawe otandika okutumanyira Winnie oyambala nika 3 balabe nti wabala ezo gata zoyambala Winnie zivire ko ddala mwana wa mama mwesibye musajja obunaku kati labone egesa nono simanya zaira mwemulaba mwesana oyo muvubuka egesa namugamba dda genda ofuna omuwala ategerekeka ne oyino omuwala nga wemwe kubya kifananyi osoka muteka mu firuta. Is that a woman gwegesa? Nako kalya ukalinganga nzige. Banchayi oyakuchawa no kaboyo. No kagesa kalya ukalinga nzige. Omutwe gukalingange nanasi. Nga nange. I mean the lesson is sipucheyo. Mulinga bumara queen. Mbu egesa ndi zaira. Niyo. Babi kwano mutuleke. Gena mangofu no muwala ategerekeka. Oli mulenzi mulungi. Oli mu bintu bya kumodolinga lwaki tofuna omuwala ategerekeka. Neno ofuna omuwala alinga lipostiki figa eringa ya kikwanso. Mboli mulirelesoni eya watisirani. Nze naku yensi kimanyi yebakozesa ebyo. Ne as a man you must stand up. Fefe twafumbako wano we all know. Nze mbadde mu bufumbo obwenjawulo. Era nolwalero ekimpalanyisisa Junior kunyirira. Mupande n'amabina manene ndi musava. Abantu bampalanira mabina gange. Can you imagine? Abantu bampalanira mabina gange. Junior nene nyumba tebajogerako. Nina amataka teri agogerako. Mvuge motoka ya mujamani abanaku ebyo tebabyogerako. Mabina gange tebampalanira. Naye ensi lwaki tutuse nnyo wano. Omuntu nakuulirwa n'obujja mbukubanga oyina amabina gakomeri oli juise. Kati nete kubanga mama Katonda yampa ndi musava Luiri oyi banange nedda enough is enough. Nedda babuze nabakolaki bali eyo bulaya bansibako banjogerako lwa mabina gange my bums. Nze nvudde ku banna Uganda era mbavuddeko. Era senga asidi namuddali sijja baddamu. Sijja kubaddamu. Okitegeera sijja kubaddamu. Mwogere ebyo bi message sibanya audio zange ebyo fa babikola oyo AI. Kati toni yogena kunvuma kiti batanvumangako. Abana kumwine nako bane munonye emirimo mukole. Look for money. Kati ogenda kunvuma ki. Mbo I have a big nyash. Ebyo babinvumye dda sibanya mabina go gali mu girisi. Yes. All aturu. Gwe buli chopulira ko kitufu. All aturu. Bitufu byonna bannange gwe buli chopulira ko kitufu to wakana. Mukijuni yakinyirira. Wini wa mami na nwanira. Na Aliana sebonya na mukyawa. Ya nimba omwana. Nikajatenga obunyo bukalingange mmese. Junior levo myeroni Aliana semnya sigwe wankwana. Temwalwa nakone Wini wa mami because of me kalenda kupapaze wa message. Ngaliana obero ngamba mbo Wini wa mami tanjagala. Mwanwanira dda. Kate mutu se mwagala kunefulira. Aliana semnya sete zange zenkuwadde lwaki tozogera. Nako bunyo bukalyango bwe message kali kamanyira manyira. Mbo kakubidde buluno kesemu. Tell your friend to leave me. Aliana lwaki wekwanira balenzi. Gwe wankwana. Walito ze wango ofumbe. Nganga nyenda kutusa ekyapa akize manyago.
Just you are cheap. Wanaliana Sebunya boto bozoku laba sajja. Kati emotoka je bali bagikuwaddewa. Nosoka weteka ku Alpha Motors omusajja omubola akamereze bana bana batiktok kumulekera okubula kameringa abasajja oyo mwana aliana Sebunya nze yamuyamba munzijukira wano I'm the one who helped that girl era ne mganze nkuyamba naye nja kulya nze buli mwana gwe nyamba muli abuza Polite Nicole sinze ya Polite Nicole mukomereka wempe nekaye nze sibayina ako nganda nja kubalya if you don't need my help tonkubira abenyini benyini abana be bankubira wa Winnie wa mami Winnie wa mami yankuda nanga talina lwenti nemwe emitwalo ganga asatu kati seba andika mvuma nemugamba Winnie wa mami mpako lwaki temwagala kuwa abantu babayamba I help you for nothing oyo yali na Sebunya bali bagenda musiba Alpha Motors yali agenda musiba nanyana buza Frank abaho it is me nesete zasa suliraka akawala wano ekabadde kasomera nze yagenda nezije million yemu Alpha Motors ningamba Alpha Motors omwana tomusiba kumbe era byonna nali mbikola nga Aliana njagala mmulya netuka ne mugamba Aliana ne muyamba bambi kati awo naddayo nasoma kati bwe yamala ne mugamba Aliana mpaako mbona dda Junior osabiriza nnyo ne mugamba gwe weyambi mbadde nkuyamba nkuyinako Luganda kisirani gwe nampaako kati kwe kulaba nga abeera ku live zange kati ate yamaze ate nayagala mmanyire nze sijja bayambira bwerere bawalamu abali ku TikTok sijja bayambira bwerere Sira Price nawo nkedde kunvuma Sira Price wama screen ako buzibu my sister just wabadde kweri live yagiri emewulenge Sira Price gwe screen ako buzibu naye nawe wali onsabiriza Sira akona kutokera bila Sira Price nawe era wali onsabiriza mai nze live eno njagala mazima gokka tweridde ku TikTok tweridde kwa TikTok kweri abweri kwe kuliko nako Sira kateke ko Sira Price nawe era wali onsabiriza Sira Price tokola nga kesi muno sabe bitundu byange byekyama nenga Sira Price you are my sister oli mukwano gwa nkwagala nnyo big up Sira Price kale ranso nyo okuvuma it wasn't intended naye kati kye kyabadde kikoza ku live ya Sengasidi olaba omukazi andika ansesebula bwanyomongoza aline guli gwa muddale gumalaya bansesebula banyo koli okose kamanyo wabadde yagala nkukolere kisira it wasn't my intention my sister Sira nengira bavolo Sira Price tosola koncha kwanga wali onsabiriza